nkukunga okubanja omulonzi wo. Tewemenya omulonzi wange already ali mu kooti seetaaga mubanja nze siri excited. You don't have to be excited, Honorable. Kubanga we bana nawe ne Patricia, I'm a lawyer. When someone is before the courts of law, you apply for bail. Okay, chilete ku floor of parliament. You cannot. The case is sub judice. The matter is sub judice. When the matter is before courts of law, Patricia, it's not subject to debate in parliament. Ate Honorable, on grounds Honorable, nesawa ya lero kuchogerako guba musango bango bwe kiri mu kooti. Ate on grounds of nti mulwadde. Ne bwoba on grounds nti oli mulwadde njagala owulirize mwannyinaze. Nze siriwo ku exciting, ndiwo to tell you the law. Kitegeeza nze nkuddamu bwenti Patricia. He is already been arraigned in a civilian court. Kitegeeza tali mbuwambe. Kitegeeza kaakati ali mu kooti ey'abantu. Tali mu military court. The only procedure is for the lawyers to move ahead and apply for bail. Ye bakyalinzaani. These lawyers are either incompetent oba tebategeera bye bakola. Omuntu kasita bamala okukola mention ne bamusomera mu magistrates court, you're free to apply for bail in high court. And then you give the grounds that the reasons we are applying for bail are the following: A, B, C, D, E. Omuntu singa babadde bakyamusibye eri nga ffenna tetumanyiiyo yonna gy'ali, awo osabira kye tuyita habeas corpus application nti produce this person dead or alive. Ontegedde Patricia? Now this is the law. Now the law is very clear. Gwe kiri ne bw'onoogamba nti no, he was tortured. You can only say that in your application for bail. 2, you can only say that in the subsequent case. Nti statement gye yakoze bamu extractinzeko evidence by torture. Naye at the moment it is eringa base yasimbudde dda. You can't send Wesuule wansi ekulinnye. No. You either take away ebitaala ne bigistopinga or you wait at the next stage. Now the stage we have is the stage for mention. Kakati, what you do, because you feel that your client is extremely ill, extremely sick, ng'ogenda applying for bail in high court. Whereas the case is only mentioned in the lower court and committed, but it's only tried and bailable in the high court. Kakati mu high court mu application ng'oleeta nti the following reasons: 1, ali extremely ill, there's extraordinary circumstances, ayina fixed place overboard, ayina kino ne kino, he's a first offender, logologo ebyo byonna n'obireeta no applying. But that application must be filed because in high court you can't move orally. Oyina okuteekayo form application ne wabaawo omulamuzi akuwa ekifo kugamba nti ngenda giwuliriza. In this matter, it is in the high court in Masaka. Criminal division neewuliriza n'agamba okay nti yes nti kakati mbawadde olunaku. Kakati ne mujja, then you plead your case. In this case it will be Sebufu versus Uganda in a bail application. Miscellaneous. Kubanga main suit ejja kuba gyeri gye baamukyajinze in the case of Uganda versus Sebufu and others. Oba Sebufu lawyer Kasim. What do you mean? Omunnyonnyole byonnyonnyodde kubanga tulidde. Yego zatabimanyi. Nyambe ku lawyer awo tewali buzibu. Ye bwana neebuuzizzaako nja kumuwa procedure because it's the same procedure nga ne mu materi. Just a second. Nga ne mu materi gye yayina eya Haji nti capital offenses, whereas mention and committal is done by the lower court,
bail and hearing and trial are done by the High Court. Kinakasembayo Honorable Kanuka kubuza for my own piece of information to learn. Does it make sense nti eyaloopa yabivamu nagamba withdraw naye nga ate omusango gukyabeera carried on? I just want to learn. Kisoboka. It depends. Anti-criminal offences za state. Gwe toyinza kugamba nti namaze ono yasse omwana wange naye mbivuddemu nze yadde mwana wange gwe yasse mbivuddemu. No. Criminal offences zina 3 gundi. One is to create punitive action towards society. Kakati responsibility ya state. Eyinza okugamba nti yes yakuloopa yagambye akusonyi neffe tukyakukyajinda. Kyova olaba nti mu domestic violence cases abantu abamu abaga nedda mukyala we yamusonyiwa naye state negamba nedda sebo wamugjamu eriiso. Kakati toyinza kugamba complainant state eyinza okugamba nedda n'omulamuzi n'agamba nedda wamukuba n'omugjamu eriiso kitegeeza you a danger to society. Honorable, bakwasa no case kubanga according to the offenses kasimu nemitwalo 10. So okay, it's a criminal offense. No criminal offense, no capital offense, no lele. Kat for example, case yaba Eddy mutwe eriko ya kasimu kamu. Echinjagaza Patricia, she's willing to learn. Okay, Patricia, it's true. Bwoba wakozesezza amaanyi mu kubba nga tegwali musango gwandagaano nti twalagaana nkuguze awo kikonstituinga mu kubba onzigyeko ng'okozesa ekifuba. Bw'oba okozesezza ekintu kyonna obanga onkubye with violence n'onziba with violence olwo eba efuuka aggravated robbery ng'oba oyina ekissi kyonna ky'okozesezza. Kakati awo theft is criminal bw'otwala ekyange nga sikikuwadde. Ekisobola okifuula civil singa twali tuteesa ndi mutunzi wa simu nojja n'ontwalako essimu yange noganja kusasula enkya olwo mugenda mu kkooti eri civil ey'endasi. Naye eno eri criminal wamenye edduuka lyange nobba wankubye oluyinga ntambula ku street n'otwala wankubye akatayimbwa n'otwala wansoose kuntuga n'otwala wasindisiza maanyi n'otwala ogwo guba criminal.